oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, buterevu nkwaniriza nnyo ku Bokati TV. Nze Sula Ssenyonga yabala kubeera mpozi ngate otuviewinga otulaba. Nagamba wekwate ka video ko gwagala okubuuza ku bantu bo obeere mpozi ngate osobola okutumirako ngate kali mu music background osobola okubeera mpozi ngate otumira ku bantu bo. Mbuuza ku Sarashi ogamba otya, nembuuza ku Farida Namboze ogamba otya, Nakimera ogamba otya, Balige ya Hawa kubuuzako ate mpozi na mwenna buli omu aliko. Onako olwaleero tugenda baleetera olutalo oli wakati wa Full-Figure ne banne ne kusaasira ate na biki Mama Fina ye byawabudde ku bantu bano. Gye buvuddeko Full-Figure yagenda okubeera mpozi ngate abeera ku mukolo ogw'okusoma manifesto ya President Yoweri Kaguta Museveni wali eri emunyonyo ne bamubouncinga. Oluvannyuma lw'okumubouncinga bingi ebibadde bizze byogerwa nga bamutwala kagudde bakola batya, ayina akatambi ke yakutte ke yabadde ali mu mboozi ey'akafubo ne munnamawulire omu n'alyoka ayiwawo ebigambo n'agamba talabanga ku nkokola zirimu NRM, talabangako ku nkwe mbi ziri mu bakyala nga bakusaasira ne babebe kuulu na buli omu. Kale mu nsonga nneezo bwe zityo omukyalo ono twali tumusuubira okubeera nti anaabeera mu campaigns eza Mwami Yoweri Kaguta Museveni naye tetunnamulabayo. Abayimbi abaliyo betulabayo, tulabayo Jingo Show, Big Eye, Kusaasira, Bebe Kulu, Jami Kalicha, n'abalala ba DJ Michael. DJ Michael banamulabyeko, sinamulako ndowooza. N'abalala naye nga Full-Figure engeri gyali nti abadde bamuyita my daughter Full-Figure, twandibadde tusuubira nti gyali nnyo naye tannabaayo. Kati nno kirabika nti omukyalo ono bamukubye enkokola. Oluvannyuma lw'okukubibwa olukokola alinga yawanduddwa nga akasente kano taakafune, kubanga sente za campaign zo zimanyi kagwirawo kubanga era waliwo n'ebirinki nze waneeno baagala bamawulire bagende bakavalinge era leezo babebekulu baani naye nga babadde baagala bagaba 80 buli lunaku. Kati bebekulu wakugambira nti jangu ono ne 80 buli lunaku zandibanga 80 mu mitwalo 40 wano kuye naye nga wali eri yasabyeyo miliyoni 4 buli lunaku oba kisegeera. So bwatyo omukyalo ono Full-Figure yandibanga naye bamukubye ekikono n'abeera nga avaamu. Bwatyo akoze oluyimba ng'agamba abantu bano baatidde nnyo bamutidde, era oluvannyuma lw'okumutya ennyo basazeewo kumulwana, naye abakubidde oluyimba mujja beera nga muluwulira. Kandu batereyo waneeno musooke muluwuliremu tweyongere mu maaso. Lwero lutalo lulimu NRM. Mayinja olwakuba oluyimba
ebizibu byajja bingi nnyo eri Bebe Cool. N'ayomba n'agamba amayinja bamwanirizanga muzira bikoze bitya lelelelele okukakana ngere entalo zitandikirira zigendeddera maaso. Mayinja ko ketuli akane mayinja nayo ali omu ku bayimbi abali yeggulu eyo abagenza okubeera nga bayimba bali eyo mu mambuka sigulu exactly naye mambuke bagenza okuyimba. So olutalo ne lubaawo Fulufige n'agamba n'ekimba kya Bebe Cool tekinyuma. N'agamba amazi Bebe Cool ge yayimba teganyuma oba okisegeera. Kati olutalo olwo bwe twatuukidde omukyala w'amafiina ye yagambye ayagala beekube balwane beekube kubanga tebalina kye bongera ku kibiina okuggyako kikeneno n'obukenenuzi bakyagalako ssente tebalina kye bayamba. President Museveni kati ennaku zino abantu be yeetaaga beebo abongera ku bantu abayamba abantu so si abajja okukama obukami. Nawe ekyokulabeko n'agamba nti ye bw'aba atambuddemu atera okutambula n'obukadde bubiri. Ensonga eno agyogedde nga ndaba nkulu. Ayinza otambula n'obukadde bwe nga bubiri n'atuuka ku bakyala ab'emidaala gy'ennyaanya n'abuuza muli mutya mukola kiki wano wano nti afe tutunda nnyaanya nti nnyabo gwe bizinesi yameka nti yange ya $5 ate gwe nti yange ya 10 n'agenda ng'abongeramu ku kasente okusinziira ku bwa buli omu bw'ayogedde ekapito ye. Ne bano bo bakola gwa kusabiriza kujjayo kukama kati agamba olutalo lwe lubalwanya so balwane beekube mpaka lwe banaakola ki bwe banaakoowa. N'agamba nti bantu bangi bazze bawagira NRM okumala emyaka nga 3 waliwo n'ababajja mu nsiko kale tugambe olutalo lwa NRA naye ng'ekinene nnyo kye yakafuna t-shirt ya yellow era gyatambuliramu n'enniigiina naye nga ye tagendangako wa president complaininga tagendanga wa complaininga. Ne bano bali mu byansimbi bakaaba agamba beekube. Wano nno weeyogereddemu ensonga n'agamba nti era ye yeewuunya nnyo n'abakuuma ddembe lwaki bakuba Bobi Wine. Bobi Wine mwana muto omuyita ne mwogera n'omugana ensonga eri bweti tutereeze kino na kino n'ategeera naye bw'ogamba nti omukube tiyagaasa omukwata omukasike mu mmotoka okola otya ekyo kyokola kibeera kikyamu. Ebigambo bya Mafiina kyokola kibeera kikyamu. Alina ensonga gy'ayogedde nga naye ndowooze ebintu abiraba kuba ageze n'akoona ku malwaliro n'agamba kituufu abaana bano ebintu ensonga ze boogerako era tezinnakulwako. Abakazi bafiira mu malwaliro tewaliyo ddagala. Sente z'okwata oziwa omuntu omu Bebe Cool oba oziwaani osobola ozikolamu ate ekintu ekiyamba society ennene. Amalwaliro tegaliiwo ate n'amatono agaliwo temuliimu ddagala. So kati ebintu byagamba nti okube oli akuvuganya oba okuba oli agezaako okulaga ekitali ekituufu ky'olina okukola ate eyo tekibeera kirungi nnyo. Wabula n'ategeeza okusinziira mu nsaasize alaga nti omwami Yoweri Kaguta Museveni agenda kuddako afuge bulungi nnyo abeeredde ng'akulembera eggwanga lyattu Uganda. So kati ye embeera eriwo ku lutalo lwabwe. Akayimba ka Fulufige njagala mumpe Max awo kabanyumidde kyenkanawa njagala mumbulire kabanyumidde kwengano. Mukyalo nno kuva ddanga muyimbi yayimbirayo kuva ddala mu Eagles Production nga yabachi Gomi Babandi ewa Chance na Lubega nze gensooka okumulaba ng'ayimba obuyimba bwe ng'era ayimba bulungi nnyo naye simanyi lwaki bw'agenza akula atandise okubeera nga ate takyayimba naye ndowooza era practice naye kitawaanyamu ku bantu. Omuntu wamala ebbanga ta practicinga kintu kimutawaanyiza ddala ne kimutuulamu. Njagala okubuuza ku mukwano gwange Wotto nkuyi wa hip hop batandika hip hop mu Uganda wano ne munne Nampala yabayimbanga kalicho yimba tyabu nyimba ezo kati ozibabuza nozibabuza ze batandikirako kuyimba nga tewali n'omu amanyi nyimba ze batandikirako ziri ddawa. Omubuuzo waye kasidi kali wande ka compact kandi banga kakulukuta n'amazzi. So kati ye embeera sijja kusukkawo waneeno mbagaliza okubeera mpozi nga muwakinga obulungi ennyo nga bwe musabira n'olutalo oluli wakati w'abaluvu lusobole okweyongera mu maaso nga Mama Fiina ye bw'agambye. Otegedde tova ku Bokat TV nze Sula Ssenyonga. Oli ku Bokat TV leero enkya na luli. Bokat TV